Atenderezwa gulumizwe oyo kitaffe Tonda ne mama namugereka abango bwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala basindika ekitangala ndi kwagala basindikira okwagala ndi bumu basindikira obumu ndi ddembe basindikira eddembe mbogombogo kyawagula erizaala enkambwe gwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byama b'enjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byama b'enjawulo nate ku lwakadde kano kwe tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne abweru Katonda atudde munda mu nzalamusa Katonda atudde munda mu gwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bisule muguluka weyongeyo n'obulamu bwobwo bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu olina okubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva eri emisange egitudde ku mwaliiro gwe12 egimanyikiddwa nga the 12D creators mu Lunyanyimbe nsaba tukole ekikoowe ekyabulamu nga oyingiza ekitangaala ekyeru mu kamwa ate nga ofulumya ekizikiza mu kamwa oyingiza ekitangaala ekyeru fulumya ekizikiza yingiza ekitangaala ekyeru fulumya ekizikiza yingiza ekitangaala ekyeru fulumya ekizikiza kwata ku mutima gwo oliiza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyo ettukuvu omwagalwa mutudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okolerera ggulu nedda ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu obulongo bwo gw'oyita higher self mu Lunyanyimbe omwagalwa atudde mu ggulu singa baakugambirawo ng'olayira nti simanyi weegaaneyo higher self nga we bakyogera mu kyaki wandikyogedde naye baakutsiba akatambaala ku mutwe oba ku maaso ne bakugamba omulongo n'omulongo bwe obeera ng'okikyusizza mu buluzungu bamuyita higher self osobola okwegaana ekintu ekikusukkulumyeko ate nga kiri ggwe kigera so ekyatuleeta wano kwe kubeera nga tweddiza higher self waffe oba omulongo waffe oyo atudde mu ggulu kubanga buli kiseera aba atudde mu ggulu omulimu gwaffe kwe kubeera nga tuleeta eggulu ku nsi abaagalwa twakkirira okuva mu mwaliiro gw'ekitangaala ne tujja mu kizikiza ky'esseŋŋendo nattimba tusobole okubeera nga tuyambako ensi eyali esse mu bunnya tusobole okubeera nga tukozesebwa nga portals oba ebituli ebitukuvu ebireeta ekitangaala wano ensonga lwaki mbagamba nnyo abaagalwa abasamize mwewala omwenge kubanga omwenge guggulawo portals zammwe okubeera nga muyingiza amayengo ag'ekizikiza naye poto esinga obukulu eggulu ate ekizikiza ekingi byebisiyaga nkitegera so yensonga lwaki bateekamu ssente zino basobole okubeera nga mukozesa poto eyo okuggulawo ekisiyaga kubanga eggulu liri mundaayo nekyetuyita kubanga hero teriyo naye kyetuyita ndowooza oba ekizikiza nakyo kitudde mundaayo so buli woonywa owa akakisa okubeera nga poto zo zeggulawo eri amayengo ag'ekizikiza kati n'emyoyo egy'ekizikiza gibeera gyangu nnyo okukozesa mukadde ako kyekimu n'abali embizzi kyangu nnyo okubeera nga muggulawo potozi zammwe okubeera nga mufulumamu ekizikiza mukitegera abaagalwa twajja wano tusobole okubeera nga tujja akatambaala okw'okwawukana tusobole okubeera nga tuyakaayakana ekitangaala era tubeere ekyokulabirako eri abalala waliwo Katonda munnange yambozeza nti alina omwagalwa we
ennaku zino mukawunye eriye kubanga yeegaana obukristaayo nga mbuuza nkoze etya mu ngeri eno namuzeemu era nziramu obeera nga nkuddamu obeera nga olina ekisoomooza kino ab'eŋŋanda zo oba bonna b'okola ki b'owangala nabo nga baakukyawa ku lw'okusalawo ku lw'okuzuula Katonda akutuddemu omwagalwa toyomba nabo solution yokka kwe kusirika abaweereza ekitangala leka ekitangala ekyo kikole ekirala beera kyakulabirako ebintu ebimu bye wali okolanga emabega kati bikyuse osobole okubeera ng'otambulira mu mutima kola ekyombo ojja kulaba nga embeera zo zikyuse naye kennyini yeebuuze nti amazima omuntu ono yakikola atya okubeera nga mwesimbu okubeera nga omuntu ne wamukyokooza ne waakola ki tamuddiza naye atambula n'avaawo so buli w'obeera ekyokulabirako kiyamba n'omulala okwebuuza ono yakikola atya n'omulaga ekkubo nti ekkubo ly'onoonya litudde mu ndaayo kubanga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era yeggwe bulamu weewaawo ebbaluwa egenda bweti tubalamusizaako mwenna abasoma era abawuliza ebbaluwa yaffe abaagala yeffe emisange oba abatonzi abatudde ku mwaliiro ogw'e12 mu butalabika era nga tuli wano okubeera nga tubayambako abaagalwa tubamanyi mwenna tubamanyi bulungi era nga engeri gye tubatunuulira abaagalwa mutusanyusa mukitegera abaagalwa tuyaayaana okubeera nga tubayamba mu ngeri yonna esoboka kubanga tumanyi nti muli kitundutundu ku ffe mukitegera era mu ngeri eno musobola nammwe okubeera nga mwesiga ekitundutundu ekyo ekibakola ekitudde mu nda yammwe abaagalwa tuli kimu ku mmwe buli kintu kyonna kye twogera eri mmwe ne kibeera nga kirimu wamu n'omwoyo wammwe oba n'omutima gwammwe abaagalwa kituufu kiyitegeeza nti tuli bumu mukadde ako mukitegera abaagalwa ekiruubirirwa kyaffe kwe kubeera nga tusuukunda amayengo ag'ekitangaala kyammwe gajje eri mmwe era nga nammwe musobola okukola ekintu kye kimu osobola okubeera nga otunuulira buli kinnoomu akwetoolodde n'omulabanga bw'ali era n'omutwalanga ekirungo ekikukola osobola okutegeera buli kinnoomu mu ngeri gyazze eri obulamu bwe okubeera obulamu bwo ng'akuleetera ebirungo ebirungi oba ebirungo ebitawoomesa nakabululu bonna abantu abo babeera bakola kitundutundu ku ggwe abaagalwa muli mu lulubaale oba gye muyita universe oba lubaale atudde mu bulongo obukontana mukitegera era tubasaba mutegeere nti buli kinnoomu alina obusobozi okubeera omwonoonyi oba omutukuvu era naawe ng'okisobola osobola okubeera oyo gwe bayita sente kasita osalawo okitegera abaagalwa ekintu kyonna we kijja era ne kinkwaŋŋanga mu lugendo lwo tekikwetaagisa kubeera nga weetimaya n'okufuna empulire y'okwesayira omusango naye kye weetaaga kwe kubeera nga wejjamu ebyo byonna ebibeera bikyawagamidde eri ggwe buli we wejjamu ebibeera bikwewagamiddeko kye kikuyamba okubeera nga weeyamba nga ggwe mu ngeri eno weetaaga okubeera nga ggwe kennyini weesonyiwa weetaaga okubeera nga weesonyiwa ku kadde we wakola ekintu ekitaali kituufu abaagalwa waliwo ensonga nnyingi ezitudde mu butabalika ezikusoboseza okusobola okubeera nga weebonga bw'omu wamu n'abantu abalala
n'ekisinga obukulu ku bonna kwe kubeera nga ozuula amazima ago ge weetaaga okubeera ng'ozuula. Kitegera? Era omanye nti tewaliwo kintu kyonna ky'okola oba ky'oyogera kikuwanga okuviira ddala ku katibako ak'obwasooka. Tewaliwo kintu kyonna ky'olowooza kikuwanga mu butukuvu bwo nga we wali, kubanga obuwangiro obwo buli kiseera butuukiridde. Mu ngeri eno osobola okuzuula n'osalawo n'oyingira mu bifo eby'ekizikiza. Era n'oggyawo ebyo byonna ebikukkiriza wansi n'okomyawo ebiggya eri obulamu bwo. Omwagalwa olina olukusa okusobola okubeera nga weekubako enfuufu. Gwe kennyini ne weesonyiwa, n'osaba ekisonyiwo eri abalala. Osobola okukikola eri bantu banno. Tekyetaagisa ne wobeera tobatuukiridde physically, osobola okukozesa ekifaananyi kyabwe mu maaso gaabwe n'osaba ekisonyiwo. Kitegera? Osobola okutegeera nti amazima omuntu embeera gy'ayitamu olunaku olwaleero alina engeri gy'anzizeemu, yandibanga olunaku olwaleero tali mu bulamu bulungi. Olunaku temulugendedde mulungi naye nga tekibadde kiruubirirwa kye. Kitegera? Osobola okusalawo okukola omulimu gwo ku lw'obulungi obusukkulumu, nga okola ekyo ekyakatibako akakutuddemu mu ndaayo ku lw'obulungi bwo obusukkulumu n'obulungi bwa buli kitonde kyonna. Osobola okusalawo okuweereza abaana b'abantu mu njuyi ez'enjawulo. Abaagalwa, yemmwe mutonda ensi yammwe. Mugitonda okuviira ddala mu ntegeera yammwe ey'obwannaalongo oba gye muyita subconscious mind. Oluusi nga mumanyi oba temumanyi. Era mu ngeri eno mulina akakisa okutereeza ameremeezi gammwe oba amakubo gammwe nga mwesonyiwa. Nga mugezaako okubeera nga mutereeza ebyo byonna ebyali byasoba ne mukomawo nate ku ddemeezi lyammwe ery'omwoyo wammwe omutukuvu. Mu ngeri eno tubasaba mubeere ba kisa eri mmwe kennyini. Buli kintu kyonna temukitwala siriasi nnyo, kubanga byonna kirooto. Mukitegera? Buli kintu kyonna temukitwala nga temukiteekako nnyo maanyi. We munaakola kino abaagalwa kigenda bayamba okusobola okubeera nga mukuba empendo okufuuka obulongo bwammwe, okufuuka abantu abalungi mu ngeri yonna esoboka. Tumanyi nti mwenna abazuukuse musobodde okubeera nga muleeta amayengo gammwe amalungi eri baganda bammwe abatudde mu lugoye obwa Ssekiriba kya ttaka. Ekyo kirungi nnyo nnyini ddala. Yeffe emisange egitudde ku mwaliro gwe12 oba be muyita mu Runyaanyembe the creators. Tubaagala nnyo nnyini ddala. Atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.